أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. أما تنو قلنا ملونجي tugatenda noyo Allah wekitiibwa zizako kusalira nabbi wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nenkuutira omwoyo gwange n'ejammwe abatulaba emabega g'entimbe ne basheekhe bentudde nabo wano mbakuutira okubanga ti Allah subhanahu wa ta'ala mukkirize nga tetunnatandika bigambo bya Katonda byetugenda kwogera olunaku lwa leero. Tusabe Sheikh Shafiq abeeke ebigambo bya Katonda byatusomera aya mu 2 then insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. الفاتحة. الله تمسبا تغسني بغامبو fekhe byavo tusomera nedduwa jatusabidde oluvanyuma nayo Allah jikirize. Allahumma amin. Abajjukira twali twatandikako emabega entuula nga twogera ku almaqasidu alsharia oba addaruriyatu alkhams, lwakuba nga Allah bwayagala ngera bwateekateeka twali twakakolayo olutuula lumu makkati awo ne wabaawo eminasaba oba ensonga ez'enjawulo ezajja nga tulina okukola ki okuzoogerako. naye olunaku lwaleero insha Allah akkirize tugenda kujja akasubi etwakaleka tweyongere mu maaso n'ensonga eno. Obusiraamu buno Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yabuleeta nga ddiini ey'olubeerera, ddiini ey'enkomerero egenda okubeerawo okutuusa Allah lwagenda okuzingako ensi eno, kitegeeza byonna ebirina okukuuma omuntu mwalina okutambulira okutuusa Allah lwagenda okuzingako ensi eno, kitegeeza okubanga Allah abisindika ne mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama okubanga abyogera. Eyo gye twalabira taarifu y'ekigambo maqasidu sharia. Abataali naffe tujja kugenda tutunulire vidiyo eyo tugirabe, ne tulaba n'ekigambo addaruriyatu alkhams nga kyo kitegeeza ki. Ne tujja nga tulina bye tulaba, ne tutandikira ku mpagi esookera ddala egamba hifdhu ddiin, okukuuma eddiini. Era nayo ne tubaako ebitono bye twagirabako, ne tufunza ebigambo bye tugenda okwogerera mu hifdhu ddiin, okukuuma eddiini, ne tubifundiza mu mpagi 5. Empagi yali esooka yali egamba al-ilmu biddiin. Eddiini eno gye twagala okukuuma yo kennyini tulina okukola ki? Okugitegeera. Biki ebiyingiramu, biki byeyingiza, biki byefulumya. Ne tulaba empagi ey'okubiri al-amalu biddiin. Tyoli bw'amala okutegeera obusiraamu ate afuba okulaba nga bwategedde era amanya engeri gy'alina okukola ki? Obukolamu. Ne tulaba ekyokusatu al-hukmu biddiin. Amateeka ga Katonda tugategedde, tugenda galamuza tutya? Amateeka ga Katonda galamula ku ki? Ku ebyo bye tuba tukoze ki? Bye tuba tusanze n'okutegeera. Ne tulaba ekyokuna ad-da'watu ila ddiin. Okubanga eddiini eno gye twagala okukuuma tugenda kukoowoola tutya bannaffe okubaleetamu eno eddiini gye twagala okukola ki? Gye twagala okukuuma. Ekisembayo al-jihaadu min ajli ddiin. Ye jihaadu oba kwe kunyiikira, kwe kufaayo okubanga tukukola olw'okusigalawo kwaki? Kw'eddiini. Ero tugenda kutandika n'ekibuuzo nga twebuuza eddiini eno tugenda gikuuma tutya nga tuyitidde mu mbeera y'okugisoma. Kuba omuntu buli lw'osoma eddiini ogitegeera, bwe buba obusiraamu omanya nti Allah bw'ati bwe yandagira, omanya nti Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bw'ati bwe yateekateeka era bw'ati bw'ayagala okukola ki? Omusiraamu omukkiriza atambule. Eddiini tugenda gikuuma tutya? Ekisookera ddala tulina okugisoma. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya? Fa'alam
أنه لا إله إلا الله mumanye ekyo ekigambo khitaabu yajja ebigambo byajja nga Allah subhanahu wa ta'ala abigamba mukama ffe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti ewange gwe Muhammadi njagala omanye fa'lam annahu la ilaha illa Allah kitegeeza omuntu buli lwotamanya kyogenda kukuuma okaluubirizibwa engeri gy'olina okukola ki okikuumamu naye buli lwotegeera kyogenda okukuuma ng'okimanyi bulungi otegeera bulungi era amakubo g'oyinza okuyitamu okukuuma kino ky'omaze okukola ki okutegeera tegerekese okumanya n'okutegeera mu ddiini yaffe Busiraamu nsonga nkulu nnyo 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 yensonga lwaki ojja kusanga aya nnyingi nga zitukubiriza okunoonya ki okumanya era ojja kusanga hadithi za nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga zitukubiriza okuba nti tunoonya okumanya era jojja okusanga ebigambo by'abamanyi ebingi nga nabyo binywezaawo ekigambo ekyokuba nti omuntu omusiraamu ateekeddwa okuba nga amanyi ki obusiraamu omusajja omu yagamba Imaamu Ali karramallahu wajha ekiruubirirwa يدعيه makulu ag'amangu akitegeera ate akavuyo ojja kukasanga nnyo ewaffe mu kiwalimu tyosanga omuntu nga bw'ayimirira n'agamba ngenda kwogera mu irimu y'obusawo bajja mmubuuza oli musawo nti obumanyirivu obujjawo okwogera mu irimu yaki y'obusawo oli ayimirira agambe nti ngenda kwogera mu byokuzimba inginiya bamubuuze obwa inginiya bukola ki obusomerawa naye oli akeera ku makya n'ayogerera mu bigambo bya Katonda n'ayogera Qur'ani n'atagalira eyo ne watabaawo amugambako nti owange munnange ebyoyingiridde nga tokola ki nga tobitegeera tobimanyi ate bw'oyagala okukimugamba n'omugamba munnange kyokoze si kituufu bw'ajja okugamba nti eno eddiini yiyo mwaba tugamba ballighu anni walau aya tinabbi yatugamba tituusa okuva gyendi walau aya tumugamba munnange kyoyogedde kituufu naye kino kyoyagala okutuusa okitegedde mu ntegeera entuufu kuba osobola okuwulira nga naye kyowulidde okiwulidde n'otekitegeera mu butuufu bwakyo kati omusajja kyatugamba kafa bililmi sharafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idha nusiba ilayhi ate era omuntu oyo n'asanyuka nnyo bwe bamugamba nti oli muwalimu naye nga naye munda ye kennyini akimanyi simu ki si muwalimu ndowooza nti mayina okutegeera nti buli musiraamu muballigh naate si buli musiraamu ti muwalimu era mu eyo hadithi mulimu ebigambo bisatu mulimu amateeka asatu mu eyo hadithi ballighu anni walau aya mulimu taklif wa takhfif wa tashrif
nti nabbi atugambye ballighu anni nti ballighu eyo taklifu nti mukole eki mutuuse anni tashrifu titujja kwani ku nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam walau aya takhfif kati oli bwajja n'agamba ngenda kuba hadithi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo byayogera olaba basahaba abatusinga okutegeera oluwarabu abatusinga okutegeera amakulu ga nabbi gayagala okutegeeza bigambo bye waliwo ebigambo ebyajja buli omu n'abitegeera buki lulwe kati gwe ebyo byonna bw'oba tobikuŋŋaanyiza n'ogamba hadithi ze waliwo ekigambo kye batera okwogera ekigamba nti alhadithu hujja binafsihi ti hadithi yo kennyini yeetegeeza kitegeeza oyo ayogedde ekigambo ekyo ebigambo agenda bivuunula kungulu yaabyo agenda bivuunula kungulu yaabyo naye olulimi oluwarabu lwe olulimi olw'entondo nti munda eyo luyina ki luyina asrar luyina ebyekwese mu dro kati buli lw'oyagala oddubamira ebiseera ebisinga oyinza okukola ki era tujja kiraba eyo mu maaso omusajja ibn Mas'udi radiyallahu anhu naye atugamba ekigambo ekisoose tulabe kyani kya Imamu Ali radiyallahu anhu agamba inna arrajula la yulad aliman wa innama alilmu bittaallum teri azaalibwa ng'akola ki ng'amanyi naye irimu eno tugifuna nakukola ki nakugisomesebwa oli bw'otaatuule wansi wa muwalimu bw'otagende mu kibiina kusoma ensobi zo zigenda kubeera nnyingi ebbanga ly'onaamala ng'oyogerera mu ki mu irimu kuba omuwalimu ono gw'ogenda okutuulako wansi akusomese yajja okukutegeeza ti kino kitegeeza bwe kiti kino Allah yali agendereddemu kino nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino kyeyali akole ki kyeyali ategeeza bw'otaasome ensobi zo zigenda kubeera nnyingi mu kisaawe kya irimu ebbanga ly'onaamala ng'oyagala okwogerera mu ki mu irimu ekyo tuli ku kigambo ekigamba al-ilmu biddiin ti ddiini eno gye twagala okukuuma omuntu oteekeddwa okuba nga okola ki ng'ogimanyi waliwo ekyafaayo kyemmanyi twali tukiwuliddeko ekya Umar radiyallahu anhu ng'atulaga obukulu bwaki bw'irimu nti yalina omusajja mu ba ansar nga ye bw'aba taliiwo omusajja ono amukiikirira n'akola ki n'awulira ebigambo bya nabbi ye bw'aba akomyewo n'amubuulira nabbi byayogedde nga ye takola ki nga taliiwo naye n'akola kyekimu akaseera kano munne kaataliiwo naye n'awuliriza munne najja n'akola ki ekyo kiraga ki kiraga nti eirimu eno omuntu olina kutuula n'okola ki n'osomesebwa bw'otaatuule wansi kusomesebwa ojja kuuma eddiini eno ng'ogikuumidde mu kifaananyi ekitali kiki ekitali kituufu lwaki eddiini eno twetaaga ogikuuma mu mbeera nga tuyitidde mu kukola ki mu kusoma Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ekyafaayo kino kyajja ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu bwe mba seerabidde ku mulembe gwa nabbi Muhammad ku Umar ndowooza bwe mba seerabidde musajja munnamalungu yajja n'ayingira mu Madiina n'abuuza abaali mu Madiina nti abange mubeeko ebigambo bye munsomera ebiri mu ki
mu Qur'an bano betwogerera mu Bawarabu bawulira ebigambo byani bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja omu n'avaayo n'atandika okusoma eno aya. Allah tugamba mu suratul Hajj, wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajji al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikina olaba anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Ono omusajja bwe yatuuka okusoma yagamba wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajji al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasulihi. Amakulu gonna ne gafa. Omusajja munamalungo olwawulira ebigambo ebyo n'agamba Allah yesamba abashiriku n'omubaka we, kati nyinza nti okukkiriza obubaka bwani bwa Muhammad? Oba tuli wamu? Tugenda kulaba amakulu ga wa rasuluhu ne wa rasulihi, tugenda kiraba eyo wammanga ne ebadde harufu etya nemu wa rasuluhu wa rasulihi, gali amakulu malala ne gana amakulu maki malala. Omusajja olwawulira sina harufu fataha kasra dhamma. Omusajja olwawulira ebigambo ebyo n'agamba wabanga Katonda yesamba abashiriku n'omubaka we, nyinza nti okukkiriza ebigambo byani bya Muhammad? Umaru amawulire gamutuukako ti omusajja azze abadde ayagala na kuyingira Busiraamu, newaba amusomera aya n'agisoma bw'ati. Umaru n'alangirira n'agamba tiwabangawo addamu yenna okusoma Qur'ani okuggyako nga amanyi olulimi oluki, nga naye bayogerera mu baki Bawarabu. Kati fe basajja battu bekasa ng'ombe be Masaka, kakitegeeza ofe mimbabi awula okubanga tusoma nnyo nga tetunnaba kukola ki kwogera, kuba Allah atugamba aya etegeeza ti Allah yarangirira olulangirira lwava mu Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ila nnasi yawma al-hajji al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu. Eno mu lulimi Oluwarabu wa rasuluhu ebedda kuki ku baraa nti Allah n'omubaka we yadde nga omubaka azze luvannyuma bari'ani min al-mushrikin. Naye bw'ogamba wa rasulihi kitegeeza Allah yesambye min al-mushrikina mba n'abaki abashiriku nani n'omubaka we ye kennyini. Naye nga twebuuza Allah asobola okubeera bari'u n'omubaka we? Kitegeeza ono obutategeera lulimi laba gyakola ki gyabisobezezaamu. Ekigambo ekyo tuleme kitwala nti kya bulijjo, kuba bano baki Bawarabu. Imaamu Shafi'i radiyallahu anhu n'obuwarabu bwe ate nga ali musajja mu Quraishi okumala emyaka 20 ng'agenze asoma olulimi Oluwarabu si kyamuzannyo. Emyaka ameka? Ate abatusomera ebyafaayo bagamba egyo emyaka katutwale ku Uganda yaffe, Oluganda teyalusomera mu Kampala, wabula bamutwale yekasa ngomba wali Abaganda bennyini, tetujagamba Masaka.
gyakola ki gye bamutwala ekasa ng'ombe mbasajja abaganda kabisa asobola okuyiga oluki oluganda kati ne imamu Shafii omutwala mu bawarabu bennyini ayiga olulimi oluwarabu kitegeeza kyalina amaki amakulu amanene amangi mu Uganda yattu eno tusanga obuzibu nti ebiseera ebisinga abasomesa abatusomesa olulimi oluwarabu balututiisa ng'abasomesa abatusomesa okubala webakola ki webakututiisa nti eno bino bizibu ekyo ekigambo bw'omala okigamba omuyizi oba omumaze omumusala 70% ku kyogenda omusomesa oba anaakola ki kuba omaze omumuteeka mu kifuba kye nti kino kyetugenda okusoma kiki kizibu kitegeeza naye agenda kisoma agamba kino kyensoma kiki kizibu naye fe abawalimu kyabuvunaanyizibwa nnyo okubanga tetunnategeera na birala okusooka okutegeera olulimi oluki oluwarabu tulina sheekhe yali raisul jamia bamwita Sheikh Ibrahim al-Hudhud bw'aba vvuunula Qur'an agivuunuza balagha na luwarabu kati kambaweeyo ekyangu Allah bwe yali atugamba mu suratul kahfi nga ku aya bano abayingira mu kyalo Qarya aya ejjeetya Sheikh Usama yudayifuhuma jejjira bannakyaba ziru an yanqadha fa aqam fawajada ahla subhanallah allahumma salli ala rasulillah almuhim mu lulimi oluwarabu Qarya ne Madina beina amakulu ga njawulo wano nga tebannayingira balaba ne bagiyita ki Madina aya mugirabye munyambe aya mandi gyempadde wano eyo ndala bwe bayingira gisome nga bwetandika bwe batambula ne batunula ne balaba ekyalo ahla Qarya ne bagamba embeera gye tusanze wano balina okukola ki bajja tuwa ku kyokulya Qarya bwe baamala basaba ekyokulya ne batabawa biki eri mu maaso yagamba atya fil Madina n'agiyita Madina naye oli yandigambye kyandigendaganye ne Qarya mulowooza lwaki waliwo sirru nahawiya waliwo ekyama kyaki kyaluwarabu kubanga abawarabu kyebayita Qarya kyekifo nga bannyini kyo bakola ki baaniriza kuba baliwo balaba ekyalo ne bagamba ngera embeera yemu wano mu Uganda nti n'ogenda mu kyalo ne bakunnyima ekikopo kya caayi obatenda obukodo kuba obubumbo bw'abannakyalo kwaniriza muki
okwawukanako ekibuga. Era ekibuga wano oli omukaribisha n'oleeta ne foomu n'atula wabweru n'atayingira muki munda. Ekyo era bw'oba kikola bw'oba tolina na kutondowala n'oba olina entondo kubeera ezo embeera z'abaki z'abannakibuga. Naye bannakyalo obubumbwa bannakyalo nti omugenyi wajja bamukaribisha n'ennyumba n'ayingira n'ekyokunywa ne bakola ki. Kati bano bambi kati bano Musa ne Hidri olwalaba ne bagamba bano tuzze mu bannakyalo ne babasaba bakole ki, bababeeko ekyokulya kye bakole ki. Fa abawa an yudayifuhuma, agawa emmere yaffe gye tulina yaffe. Bw'aba atuuka okivaamu ne bagamba bambi twalowoozezza tulimba nnakyalo kumbe tulimba ki, ne batondowala. Yani tuddeyo ku kigambo ekigamba nti olulimi oluwarabu lwa makulu nnyo omuwalimu okubanga okola ki, ng'olumanya okulutegeera nti ngenda kwogera bigambo bya Katonda tekigaana aya giteeke mu maaso go. Olabye ebigambo ebirimu eno mu usulul fiqhi waliyo huruful maana nga harufu eri etya harufu naye nga erina amakulu gatya. Emisiri eyo waliwo omusomesa yawa abaana ekibuuzo nga kayimba noza nawe kanakinyumizaako ne muzeeyi nga naye mugenda kayimba mugenda mu huruful jarri min ila fi biki bi, naye nga bw'osoma bw'oti olaba nga buli harufu ekola ki, ejaawo. dhahabtu bilmasjidi, dhahabtu ila almasjidi, dhahabtu ala almasjid. Nga bw'oba osoma kuba munahu waliwo n'abagamba nti hurufu aljarri zonna ziwa amakulu gatya. Nti eno bweba teriwo n'oteekawo ginne waayo ekola, naye nga si bwe biri. Waliwo kati eno mu usulu waliwo ba litab'id ne baki endala istishabu n'endala eriwa sababiya. Kati gwe bw'oyagala n'osoma aya n'oyagala oginnyonnyole nga bwezze oba ogenda kukola ki. Tulabye ekisoose al-ilmu biddiini nti amakubo ge tujja okuyitamu okuuma eddiini eno okubanga eddiini tukola ki, tugisoma tugitegeera. Ekyokubiri kyenjagala twogereko kino nga naddala kyaffe abaki abawalimu arrujuu ila alhaqi, okubanga omuwalimu obaako ekigambo kyoyogera ne bagamba ekigambo nno kyoyogedde tekiri nga wakoze eki bewakyogedde, kiri bwekiti ne bwekiti, naawe n'okirabira ddala nga kye bagambye bwe kiri n'ogamba ng'ewaŋŋambye munnange ekigambo kye nabaddeko nkoze eki kivuddeko. Ekyo nno kikaluba, kikaluba kuba ebiseera ebisinga kamera zino ezajja nti ekigambo kyogerera mu kamera enkumi n'enkumi z'abantu ne zikola ki, ne zikulaba. Kati olw'okuba nti otya okunafuwa n'ogamba nzira nti abantu naye mbagamba bye nnayogedde biki bifu. Allah bw'aba takusaasidde osobola okuguma n'ogamba naabirebire eyo Allah karim, Allah ghafurur rahim, Allah nja musaba akole ki, nansonyiwe. Ne weerabira nti enkumi n'enkumi batutte ekigambo kyo era kigenda kusigala kikola ki, kitambula. Mu bufu bwakyo kitegeeza abakiwulidde bagenda kitwala mbuki
mu bufu bwakyo. Waliwo omusajja omu baali bamuyita Muhammad bin Qasim al-Uthmani. Omusajja oyo yatuula ku musajja gwe baali bayita Abul Fadli al-Jawhari. Omusajja ono yali agenda Makka naye n'asanga olutuula lwa Irimu n'akola ki? N'atuula. Amala okutuula, omusajja ono yali asomesa n'agamba ebigambo bino nti Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama tallaqa wa dhahara wa ala. Nti Nabbi yatalakako nakola ne dhihar. Dhihar oli kwe kugamba nagamba omukyala anti alayya ka dhahri ummi, kweyambudde olinga maama wange. Sheikh Ashraf Juzi ekigambo ekyo yali akifunidde oluganda lwakyo olutuufu nti gwe sikuddako nga bwe nava ku bbeeri lya nnyabo. Ndaba amakulu gayinza okuvaayoko obulungi. Kitegeeza mukyala wo omukozi eki? Omweyambudde. Wa ala, Nabbi yatalakako, yakolako dhihar n'akola ne ila. Ila omusajja kwe kulayira n'agamba sigenda kuddamu kubeera na mukyala wange. Ono omusajja Muhammad bin Qasim al-ila oli kwe kugamba omusajja mufuumo n'agamba sigenda kuddamu kubeera na mukyala wange, ndayidde. Eyo ila. Seka Ali ntidde okugaziya okusinga kawo. Ate ila eringanga yefaananamu omusajja okusenguka mukyala we, naye dhiharu kiri wala ne ila. Kuba dhiharu mujahiliya yalinga talaka. Kuba yo eyina ne haddi kasita okyogera. Omusajja amala okwogera ebigambo ebyo nti Nabbi yatalakako, yakolako dhihar, yakolako neki ne ila. Omusajja n'awulira ebigambo ebyo. Tukimanyi bulungi Nabbi alina omukyala gwe yakola ki? Gwe yatalaka. Tumumanyi? Hafsa. Kuba ate yamutalaka, ate ekiragiro ekimuzza kyava wa Katonda ti innaha sawama qawama. Nabbi gwe yabuulirako ekyama ky'omubisi timunange nabadde wa munno nendirayo omubisi naye tokola ki? Toyogera. Wa idh asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi, yabuulirako ani? Hafsa. Kati Hafsa ekyama ne kimusiiwa n'abuulirako Aisha. Kati ate Aisha yali yemanyi ewa Nabbi, ye yemanyi muganzi. Aisha n'akola ki? N'abyonoona. Kati ani? Nabbi n'anyiigira ani? Hafsa. Na abamanyi abamu bagamba nti yali talaka wabula yali ila, yamugamba kati nkwesonyiyemuuko. Era Nabbi yakola ila, era abakyala be nga bamaze omukolako bamukoledde omupango, yabaako abamu bagamba mbakoze eki mamundekeemu. Naye dhihar Nabbi teyakola ki? Teyagikola. Omusajja ono amala okuwulira ebigambo ebyo, omusajja ali ku kituuti ayogedde nti Nabbi yatalaka, yakola dhihar, Nabbi yakola ila. N'awulira ebigambo ebyo n'agamba talaka ntuufu Nabbi yagikola.
ila nabbi yagikola naye dhihaaru nabbi teyakola ki naleka omuwalimu n'amaliriza olaba empisa ze twetaaga naleka omuwalimu n'amaliriza bulungi n'asomesa abantu be n'amuwerekera n'agenda naye paka ewaka amala okutuuka ewaka ono sheekha amugamba Aljawhari amugamba nga nkulaba oli mupya wano labika toli wa wano namugamba kituufu siri waki siri wa wano badde mpitawo neŋŋamba kantule nkole ki nsome namugamba olina kyoyagala okuŋŋamba namugamba ekituufu nina kyenjagala okola ki okugamba naye njagala kaffe kababiri mulaba empisa era sheekhe n'agamba abaliwo n'abagamba nkole eki mugende mundekemu n'omusajja ono namugamba nange natudde wabadde osomesereza n'ogamba nti nabbi yatalaka nabbi yakolako dhihar nabbi yakolako ila namugamba wayogedde talaka kituufu ila kiki naye nabbi teyakolako ki dhihar kuba Allah dhiharu yagiyita atya munkara min alqawli wa zura nabbi tasobola kwogera bigambo byaki bitaliimu nsa bigambo ng'ebyo namugamba ekigambo ekyo si kiki si kituufu omusajja n'asanyuka nnyo fadammahu ila nafsihi namugamba jangu ompene kahaaga mulaba emisa omusajja zeyakozesa omusajja bamala omugamba ebigambo ebyo enkeera aba asomesa abantu be omusajja y'omu n'akola ki n'akomawo aba ayingira omuzikiti n'agamba abantu bannange muviire omusomesa wange akole ki ayitewo musajja yali musajja wa nsonyi nnyo olw'ensonyi ennyingi zawulira ye kennyini n'atuuyana kuba gwe bayisaawo kuba ono Abulfadli Aljawhari yali musajja w'amaanyi alimu kabir okubanga agamba nti bannange muviire omusomesa wange akole ki ayitewo kitegeeza ono ye ngoma era abasajja nga bamuwa emikono faddal maulana faddal maulana faddal maulana paka oyo yakola ki byeyatuuka mu maaso n'abagamba ana muallimukum wa hadha muallimi nze nga bwe ndi omuwalimu wammwe ono yaani naye nga babadde naye olunaku lutya lumu ono muwalimu wange nti nabadde wano eggulo ne mbagamba ebigambo ti nabbi yakola bwati ne bwati ne bwati simanyi oba temwabitegedde ne tewaliwo n'omu yaŋŋambye nti kino kituufu kino kiki naye omusajja ono namperekera neŋŋenda naye waka naŋŋamba bino byayogedde kituufu ne kino kituufu ne kino kiki kikyamu namusabira edduwa ng'abayizi be bakola ki bwe baminisa mu ekyo ekyafe tuyigamu ebintu bimeka ekisooka omuwalimu ono yakkiriza ensobi ye nakkiriza n'obutuufu bwaki bw'okugololwa tikyenayogedde kyabadde kitya kifu n'omusajja empisa ze yakozesa okuba nti ono omusajja asomesa ayina abayizi tekijja kufaanana bulungi nyimirira mu lujjudde lw'abayizi be mugambe byoyogedde biki bifu n'omusajja obugumiikiriza bwe yagumiikiriza waliwo simanyi oba mwali musomeddeko ekitabo ekitali kiweerere n'okisomera mu maaso g'omusajja amanyi loga akikutamya kogwa kati n'omusajja ono obugumiikiriza bwe yakola okubanga munne omuwalimu yakola ensobi n'agamba kamulinde tutulemu abameka
empisa yo mu Uganda yattu eno tugiina oba tuli anuwari kakyogere ngende mwambulwe ebyayogedde byonna biki bifu temulimu yadde ekituufu n'eki abamu ne batakoma kwogera kigambo ng'ekyo wabula n'agattako n'okola ki n'okujeeja n'okuvuma Allahu akbar. Allah. Kati olaba nti ffe Abannayuganda tubulamu empisa eyo. Waliwo omusajja bamuyita Imaamu Al-Qadi Abubakari Ibn Arabi Al-Maliki. Olwasoma ekyafaayo ekyo n'ayogera ebigambo bino. N'agamba fanzur rahimakumullah ila hadha ad-din al-matin. Tukimanyi nti Allah yeewaayo kuuma ki eddiini eno. Amazima waliwo ekigambo basajja bakulu kye batera otugamba nti obulimba buba butuuse Masaka nga amazima gali Kampala gasiba ki buguwa bwangatto nago gakole ki gatambule. Ne lwe gasimbudde okugamba nti kati nange nsimbudde ngenda wa speedi gye gakozesa okutuuka e Masaka nowe Masaka abatannavawo genda kutuuka Mbarara. Kitegeeza amazima ebbanga lyonna neegamala nga gatuulibbwako akaseera katuuka ne gakola ki ne gavaayo. Tegerekese kati okubanga Allah yeewaayo okukuuma eddiini eno kitegeeza mugikuuma ajja giisa ku nnimi zaabo bonna bamanyi nti ono bw'anaaba ayogedde ekigambo eddiini ejja kukola ki ejja kusigalawo. Omusajja kyagamba fanzuru rahimakumullah ila hadha ad-din al-matin. Eddiini enki enyeemu al-i'tiraafu bil-ilmi li ahlihi ala ru'usi al-mala. Nti omusajja omuwalimu yasituka n'agamba bannange bye nayogedde byabadde biki byabadde bifu. N'akakasa munne yamutereezezza n'agamba munnange kyayogedde kye kyabadde ki ala ru'usi al-mala mu lujjudde lwaki lw'abantu. Wano Uganda tewabeerawo abantu aboogera ebigambo nga bifu. Banne ne bamugamba munnange kyewayogedde ekifu naye n'atavaayo kutereeza ekigambo kyayogedde n'agamba kale kankireke kikole ki kitambule. Abantu bafaawe batumanyidde. Kati omusajja ayogedde ala ru'usi al-mala mu nzijudde y'abaki y'abantu. N'agamba min rajulin dhaharat riyasatuhu. Omusajja asobola okubeera awo nga temumumanyi naye n'avaamu ekigambo namugamba yekali singa obusajja ono buli gy'ayogera ng'avuddemu amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Kati kakambasikira ekyokulabirako temusobola okuŋŋaana wonna we mukuŋŋaanye buli omu n'atandika okuleeta okuwa ekirowoozo kye nga muli bangi naye ne wabaawo ajja nayogera ekigambo nga mwenna abaabadde wano temwakoze eki temwakirowoozezaako ate nga kituufu. Kati katusike ekyokulabirako ku kyafaayo kya Yusufu. Ekyafaayo kya Yusufu alayhi salaam baganda be bonna mu birowoozo bye baafuna nti eki olugoye luno katulubunye omusaayi bwe tunaalutwala ewa taata ajja kukkiriza bukkiriza nti omusege gwakoze eki
gwalidde omwana we era olugoye baluleeta Yakobo n'alutunuulira n'agamba musegeki guno ogulina ekisa ogwasusa okwambula omwana wange olugoye ne ludda ebbali ne lulya omwana ali bwereere. Kitegeeza zonna enkwe bazirowoozaako naye ekyo ne batakola ki naye bandirukute bukasi ne balufumitamu ebitu kale wabeerawo embeera nti galabika gano gabadde mannyo gakoze eki gayiseemu n'olugoye baluleka nga luki nga lulamba ne balubunyabunyi musaayi era taata waabwe olwabagamba ekigambo nyina bagamba kitulidde. Omusajja ategedde omwana waffe omwana w'omusege sigwe gwakoze eki sigwe gwamulidde. Kati musobole okubeera awantu omuntu Allah n'amwogeza ekigambo mwenna nga temwakoze eki temwakirowoozezaako. Kati ono omusajja okubanga Allah ye yamuwa okufumitiza n'agamba yadde omuwali mbiri byayogedde ebisatu ebibiri bituufu kino kiki naye nga waliwo abayizi ate noono omuwalimu mu bayizi be omuwalimu obeeramu n'abayizi b'omanyi nti ono asobola n'okukola ijtihadu esinga eyaani eyange. Kati omusajja kyatugamba min rajulin omusajja twalaba obukugu bwe kitegeeza omusajja tubanga tulinayo twabadde tumumanyidde tumugjeyo kati tumutadde mu kifaananyi ekirala neki kati era Mungu akola ebibi ebyewuunyisa. Waliwo omulimu gwe sigenda kwogera ku mpewo kuno abali eyo basinzira gye basinzira ne bagamba bamuzeeyi tukoze eki bawedde. Mungu n'abaako gwakola ki gwaleeta. Kati ensi yonna yadda ku muntu atya saba Allah mwongere amaanyi. Omusajja n'agamba li gharibin majhuli al-ayni la yu'raf man wala min ayn faqtadu tarshudu. Omusajja yajja tebamumanyi tetumanyi avuddewa n'ayogera ekigambo ekyaki ekyamazima ne bakola ki ne bakigoberera. Amazima Allah bwakuwa ekifuba ekigazi naye gava mwoyo gw'otayagala olina kukola ki kugakkiriza. Leka kutunuulira nti ono twelinako embeera ono simwagala n'ebyo byonna byayogedde bituufu si bituufu n'okola ki bye byalemesa abasajja Abakuraishi abamu okuyingira obusiraamu. Nsaalwa lwaki oyo n'agamba nedda naye nga bakakasa ebigambo bya Muhammadi byayogera biki byamazima kubanga bebbiriranga n'obudde bw'ekiro ne bagenda ku nnyumba ye bawulire ebiki. Waliwo omusajja ndowooza bwe mba seerabidde yali Utuba kuba ye Utuba yali musajja mugezi n'abasajja n'Abarabu banne bamukakasaako obuki obugezi. Yali agenda kuyingira obusiraamu kuba yebbiriranga n'agenda n'awulira ki Qur'ani. Abu Jahali yalina engendo ze yali akoze ki agenzeemu. Musajja wattu Utuba n'amalirira n'agamba enkeera kangende wa Muhammad nkole ki siramuke munnanga Allah gw'atayagalize bulungamu. Lwe yali agenda Abu Jahali n'akola ki n'amugamba okyali ku ndagaano yaffe oba ebigambo bya Muhammad bigenda bikuwangula. Nike yali afunyemu nako ne kakole ki ne kadduka. Kitegeeza omuntu Allah gwawadde ekifuba ekigazi amazima ogakkiriza naye gaba gavudde mu muntu gw'otakola ki gw'otayagala. Sallallahu alaihi wasallam.
zajjanga zimuungana masala aleta okulabirako kya abdullahi naye aya ezo zennyini yazisomanga nakkiriza Allah kyakoze ki kyamuwabudde maazalika n'amawakifu tarehe getulaga ku bantu bonna Allah beyakola ki beyamunenyezaako embeera gye yabeeranga yeeyisa nabo ng'abasinkanye nga kiraga nti amazima mu busiraamu olina okubeera ng'ogajjayo mahma kanat dhurufu embeera nebebeera ng'efaananya etya mama Aisha alina ekigambo ekyefaananiriza bwekityo nti nabbi singa yali wakweka bubaka aya ngezo yandikoze eki yandizikwese aya falamma qada zaidu minha watara aya ngezo bwe zityo nabbi yandikoze eki yandizikwese n'olwokuba nti yali mubaka wa Katonda ate nga naye atuusa ebigambo bya Katonda tegeeza obubaka yandibutuusizza nga bw'alina okukola ki ekyo nno naffe abawalimu kye tulina okukola ki kubeera nakyo nti ebigambo bya Katonda tubituusa nga Allah bwe yakola ki bwe yabyogera. Ekyokubiri twalabe waggulu min hifdhi ddiini al-ilmu biddiini ne tulaba fadlu ilmi omuwalimu okubanga erimu eno gyagenda okukuuma akola ki agikuuma. Ekyokubiri tulabye omuwalimu bw'otegeera amazima we gali dda gye gakola ki naye gandibadde gayinza okuba nga googeddwa oyo gw'otakola ki gw'otayagala. Ekyokuna kyenjagala tulabe era nakyo muffe abawali mu kitono al-ihtiram okubanga tuwaŋŋana ebiki ebitiibwa. Omuntu kale gaana omuwa ekitiibwa olw'okuba gundi naye kale w'ekitiibwa byakola ki byayina. Oba omuntu tosobola mukaka kwagala muntu bw'aba takoze eki tamwagadde. Tigundi oyo mwagale nga ye tamwagadde oba olimbira bwereere tasobola kukola ki. Era bw'aba amwagadde omukwano ogw'obunnanfuusi. Naye kale bw'oba tomwagadde nga ye omuntu nti gundi oyo yanyiiza kale yagala ebigambo byakole ki kuba ayogera ebigambo byani bya Allah. Empisa eyo singa abawali mutubeera nayo ndowooza bwe tubeera nayo eno ne mu lujjudde ne bwe tukaayana ne bwe tugaana okukkaanya tumanya nti owange eno ebbali munnange nja mukubirako akasemu mukole ki mubuuzeeko gundi oli otya. Teri kinakuwaza nkuba nti omuntu mubeera nga ne mwatuula mwali mugattawo nti mwali mutuula ku ntebe etya emu mwekuba n'obwama bwammwe naye eno gye tukulidde ne mukola ki ne mwawukana obwongo bwo ne butakujjukiza nti munnange ono gwe mpalana gwe njogerera bino ne bino twatuulako ku desiki emu nga tusoma. Kale ekyo kiwa ekitiibwa nti ono twasoma wamu, ono twagatta essomero, ono twagatta university, yadde tetukkaanyizza mu kutegeera naye kale kino kankole ki kankiwa ekitiibwa. Ndabira ddala ng'ekyo bwe kibeerawo bingi bye tugenda okwerekereza okuvuma kugenda kukendeera okuwaayiriza kugenda kukendeera kuba oli omuntu bw'omala okukyawa omuntu tosonyiwalamu kukeera ku makya n'omuwaayirizaako eggambo eddene nga naye bwe baba bakubye akaama ne bagamba byoyogera owaayo bituufu ojja gamba si bituufu naye njagala mukola ki muzza wansi. Abubakar radiyallahu anhu ayina ebbaluwa gye yasindika eri Abu Ubaida
Abubakari nga amaze okufuuka amirul mu'minin basindikanga baki ababaka abeeronaago twala eno nasindikira Abu Ubaida ebbaluwa eno wammanga yamugamba bismillahi rrahmani rrahim min abi bakari ila abi Ubaida bun Jarrah salamu llahi alayka wa ba'd. Yali agenda mujjako bukulembeze agenda bbuwa mulala obwakazi okijjeyo bulungi kazi bagenda kola ki mujjako bateekeko muki n'omulala naye njagala muwulire empisa eziri mu bigambo bya Abubakari byayogera. Yamugamba fa inni qad wulita Khalida, Khalidi gwe nkoze ki genziza mbugere gwempadde obwaki obwakazi fi biladi Sham ejobadde okola ki gyobadde okulembera. Namugamba fala tukhalifuhu wasma'u lahu wa ati' wallahi ma wulitu Khalida alqiyada illa anni dhanantu anna lahu fitna في الحرب ليست لك وأنت عندي يا أبا عبيدة خيرا منه أراد الله بنا وبكم خيرا والسلام. جوانجي أبو عبيدة قوانكو زيتي كچوسي الزا نمپا مغاندا نمپا مناني خالد ننكولا ميلي بيغامبو بينو قوانا كفا موفيس نيني مناكو لشي ajiyingire nebino wammanga fala tukhalifuhu tokola ki tomuyekera tomawukanako bera mugongo gwe wasma'u lahu n'ebigambo byabakoze eki byabayogedde kola ki biwulirize wa ati' era kola ki obere mugonvu. Wallahi namulairira namugamba ndaira Mungu Khalid oyo simuwadde bukulembeze wabula inni dhanantu anna lahu nze ndowoozezza kuba Khalid ab'ebyafayo batugamba yakola ekiteri lutalo lubaamuwangula kati Abubakari olwokuba akaseera ako waliwo season ya kugaziya buki busiraamu kati yagamba Khalid ono ngeri gye tuli ntutugaziya buki matwale kankole ki kamuwa okulembeza agenda asaggule. N'agamba wa anta indi naye ggwe Abu Ubaida gyendi khayran minhu nze gwe gwendaba omulungi gyendi okusinga kwani gwempadde. Arada Allahu bina wa bikum khayra wassalam. Mbagaliza njagala emirembe tweyagalize ngana emiki emirembe obukulembeze nga ne sikiru zalina obukulembeze nnungi nga yasaanidde nga bw'otunulatunula yasaanidde okubeera omukulembeze naye ne wabeerawo circumstances eziyisaawo muki eziyisaawo omulala atali ono. ati fi lfiqhi lislami tuyina imamata almafdhuli ma wujudi alfadil. Kyekigambo kya Abubakar kyayogedde amugamba nti ebisigadde obisobola naye ensonga eziriwo ate Khalid yajja okukola ki yajja okusobola ozitwala kubanga mbeera ya lutalo ate ye mu lutalo mulungi sooka omuwe vaayo atwale ekigendererwa ekiriwo saawa zino mu maaso.
so waliwo obukulembeze nga bwe buba buzze busobola okutunuulira omuntu abantu gwe babadde nga bwambeera ne baga nti embeera eno ani asobola okugituyisaamu nga ye mukulembeze waffe newankubadde nga waliwo abamusinga skills abamusinga ebitabo abamusinga buli kimu ebyebitabo netusooka netubizza ebbali netugaa nti ono dokituuru yali badde atukulembera olwokuba dokituuru mu ddiini amanyi akola ki naye ne batunulira ne baga nti naye ono samaho wa diguri emu ebbiri ate ye mu mbeera eno agirinamu obumalirivu era bw'anaaba waali buli anaamutunuulira ajja kumanya nti omusajja ajja kutambula. So netubeera nga tutunuulira ani gwe tuwa obukulembeze mu kiseera ki mbeera efaananako bwetyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati ekyo tukisike mu society yaffe nti tusobola okubeera mu kiseera ffenna ekyayirimu naye nga okakasa bulungi nti ono munnanga nsinga mu kino. Leka kubeera wansaalwa mukulembeze mu ekyo ky'omanyi nti akola ki nti akusinga gw'oleme kubanga buli kaseera gwayagala okubeera mu maki mataala eba nsobi nnene. Kitegeeze ekinyusi kigenda kukola ki kigenda kufa kuba omuntu tosobola kubeera nga buli kimu ekitereeza. Ekyo Allah yakiina omuntu tosobola kubeera perfect mu buli kintu. naye nga bwakwata kasindaalo kubeera bakufwa bwayogera kufwa bwekiri bwokubeera nga mukolo gwossanyu kwebaze kwegamba ayina engeri gyamusajja ndumu yabuulira ekigambo sheekh namukwana n'okuva kwolwo kati emyaka giringa etaano yavuuna hadithi nakyo tumanyi obulungi nga Mungu yagamba nti kun fi duniya kaannaka gharib naabulya kaannaka gharibu eddakiika ana mwezi kaannaka gharibu omugenyi yaani omugenyi yokka tiyaguma kwekyo sheekh ninga sheekh wa mukyalo nemukwano okuva kwolwo omukwano gwamu gamba kikulu nnyo sheekh mulagira kyayite kati sheekh ekyafa ekya Khalid okubanga yaweebwa obukulembeze Abubakari yali akoze eki alabidde wala kuba ate ekyewuunyisa Umar olwajja nakola ki n'abizzaayo va ku ekyo kuba ye Umar kyeyalaba okujjako Khalid azzeeko Abu Ubaida yagamba nti abantu Ubaida ono Khalid ono bagenda mutwala ng'ekirala ti olujja mu lutalo luno ki khalas ne Khalid naye yamutirira n'agamba omaze okundaba obuuza oba tunawangula ng'omaze okundaba oba ntegerekese sallallahu alaihi wasallam Wombe yalina musiruye mulimu obuviirirwa nabbi zaagenda nga mu lutalo bonna oziranga naye nga baraka y'obuviirirwani sallallahu alaihi wasallam. Kati so nga tunaatera okuwunzika mu bimu ku baalimu bye tuba tulina okubeera nabo mu kubeera n'empisa nga tutuusa ebigambo bya Katonda, tulina okumanya abantu be twogereramu kikulu. Okumanya abantu bokola ki kuba ffenna entegeera gye tutegeera teri emu.
ebigambo nga bw'oyinza obitegeera omulala si bw'ayinza okukola ki. Omusajja tugamba abantu mwogere nabo biqadri uqulihim, kusinzira ku ki, ku ntegeera yaabwe. Muntu osobola mugamba ekigambo ye n'akisika ng'obwongo bwe tebukisika, naye nga gwate olaba kyangu bulala, naye nga kino kiti kiganye. Imaamu Ibn Qayyim alina ekigambo kyayogera n'agamba anna nabiya sallallahu alaihi wasallama, eno qaida nkulu, shara'a li ummatihi ijabu inkar almunkar. Ti Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shara'a li ummatihi, ekigambo shara'a kino nakinoonyeza olulimi lw'Oluganda kyambula, tugambe kulagiraku, yateekawo amateeka. Kino era bigambo bibiri, mbadde njagala kigambo kimu nga kino kiri ekimu, naye kale katugende n'ekyo. Shara'a li ummatihi, ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo amateeka eri umma ye, ijabu almunkar, ijabu inkaru almunkar, nti kyabuwaze okujjawo okuziyiza ekiki ekibi. Liyahsula min alma'rufi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, olwo ekigenderero kya Allah kyayagala kisobole okukola ki, kitegeeza kyabuwaze ekuziyiza ekiki ekibi, ekyo kyaki kiri wajibu. N'agamba kakana akakulu, fa in kana inkaru almunkar yastalzimu ma huwa ankar min almunkar fahuwa amrun bimunkar. N'agamba naye bwe kijja inkaru almunkar nga kino ekibi kyoyagala okujjawo, kyoyagala okuziyiza, yastalzimu ma huwa ankar bimunkar, ma huwa ankar min almunkar, naye nga kino kyogenda okujjawo kigenda kuleetera ekibi ekisinga ekyo kyokola ki, kijjawo. Nabbi n'agamba fahuwa, Ibn Qayyim n'agamba fahuwa amru bimunkar, kyoba okoze kiba kiki, kiba kibi. Olina kyoyagala okujjawo, naye mu kujjawo kyogenda okujjawo ekigenda okuzaalwamu ekyo kyojjeewo kinene okusinga kino kyokoze ki. Eno qaida mu qawaid alfiqhiya kigamba kitya, addararu ashad yuzalu bidarari alakhaf, nti ekibi ekinene tukijjawo n'ekibi ekikiri kale tuyinza kufuna kyakulabirako ki. Buba bunene kubanga abantu bajja kutegeera omuntu bamuziika ddimu, omuntu bayinza okumuziika omusiraamu mu keesi, naye bamuziika ddimu mu keesi erawwa. Kati kaida eno etegerekese nti Allah nabbi yatulalikako okujjawo ekiki ekibi kyabuwaze, naye bw'obanga ogenda kujjawo ekibi naye ngaekyo ekibi kyogenda ekibi ddala, ekibi ogenda kijjawo naye kigenda okuvaamu kibi ki ddala, kitegeeza naawe ekikola kyogenda okukola ekyokujjawo ekibi naawe ekyokola kiki kibi. N'agamba walaqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yara bimakka akbaru almunkarat wala yastati'u taghyiraha. Nabbi we yabeerera e Makka yalaba agantu agasinga obuki obunene naye nga tasobola kukola ki
kuba nabbi aba kuwaliriza n'agamba kanga jjewo ye kennyini yanditibwa n'obusiraamu bwonna abo basahaba bandikoze eki tebeekese. Kati nabbi yatunuulira ekinene n'agamba katugira twekuuma okuba nga tukyaliwo tukuuma obulamu bwaffe nga n'amasanamu kabakole ki kagagira gabeera ku Kaaba bwe tunaleeta ekifuba tugajjewo obulamu bwaffe bugenda kufa n'obusiraamu bwonna bagenda kukola ki kubuzingako. Kati nabbi yalaba ebinene e Makka naye nga tasobola kukola ki nabbi okutuusa lwe yalinda fathu Makka obusiraamu nga bumaze okukola ki okunywera naye Makka yo kennyini yakoze eki ezze mu ngalo ze byonna ebinene bye yalaba okugjawo amasanamu okubagaana okuddamu okubira engalo ku Kaaba nga beetulula Kaaba okwetulula Kaaba nga beeyambudde ebyo byonna n'agamba kati ng'amaze okukola ki okunywera. Ekitegeeza naffe abawalimu eddiini eno etuba twagala ogikuuma waliwo tulina okusooka okutuuka ne tusoma embeera ti wano bwe tuba tuli bwe tuti kala taala wano ayinza obutakola nga woleeterawo kala taala obuzibu koze eki obuzibu buzze ndeka kuyitiriza imaani ogamba qul jaa alhaqu temukwekereranga amazima gazze ojja kusibira ekitalya nga tuyagadde. atali basiraamu naye newesanga nga comments zaabwe zisinga kugira mu version yaki ya busiraamu vuki ne zijjanga n'okukosa zikola ki zikosa saidi eno oba society yaffe teri kyalo kyojja kusanga nga kiri 100% ti basiraamu ki bokka ojja kusanga bakadde baffe nga balina mikwano gyabwe gitali ki kale olw'okubanga tetusomye mbeera gye tugenda kukola ki kwogereramu ne twesanga nga ekyo kitukosanga abaki ng'abawaalimu. Tegerekese olwo kaida gye njagala obbawa min indi nange nina kaida gye natunze munagitereeza bwe naabe obulamu ekirungo kikali kaida yange gye natunze mugiwulire salla ala rasulillah egamba mukoola kwaffe mu mirimu gyaffe gye tukola an tad'u min haythu ma yantahi ilayhi fahmuhum la min haythu ma yantahi fahmi oba fahmuka eri tujuade tiki okay salla ala rasulillah onti an tad'u min haythu ma yantahi ilayhi fahmuhum nti abantu bakoola okusinziira okutegeera kwabwe kukola ki bwe kukoma la min haythu ma yantahi fahmuka wabula siggwa okutegeera kwe bwe kukola ki. Omusomesa nayingira mu sabia n'abasomesa usulul fiqhi bana bayinza bitegeera katika kojja kankubireko ekyokulabirako ekyangu irimu gye bayita usulul fiqhi ogimanyi kati waliwo irimu gye bayita usulul fiqhi nenkeera ku makya nenkuwa ekitabo nekugamba genda oyitemu enkya ngenda kujja nkunnyonnyola tegeeza kye nkuwadde tukola ki tukimanyi ate nkuwadde omulimu ogwogenda osome nkunnyonnyole wootakoze eki yani omuntu omunnyonnyola ekintu kyatakola ki kyatategeererako ddala ng'omuntu ayinza okuyingira bannaffe abaakayingira obusiraamu n'abasomesa kabliya ne baadiya n'abasomesa siyamu yaumu lisnaini walkhamisi okusiiba ennaku enjeru
yako omuntu ogenda muzitoyereza obusiraamu abulabe nti buki buzibu. Obusiraamu buno waliwo emirimu mulimu atadrij, omuntu mpola mpola jangu ngaokola ki nga bwolaba bwetusoma nga tuva mu buto nti omwana wa nassale byoyagala omutegeeza bw'otabiyise mu kuyimba tagenda kola ki tajja bitegeera. Kati gwe n'okwata ebyaba P7 n'obireeta eno mu P1 bameka bagenda bitegeera. Tegeeza abantu bano b'oyagala otegeeze ebigambo bya Mungu bagambe okusinziira ku ntegeera yaabwe benkana batya. Twaliwo ne Dr. Fizi n'atugamba nti kati mwagala nzije obasomesa kati ntegedde kirasi gye ngenda okukola ki okusomesezaamu. Tegeeza tusoma n'amanya nti kati bano ngera bwe tuyinza kati bwe tubeera mu mikolo kati mu mikolo gyaffe gye tubeeramu mu shukulu oli n'asomesa abantu okufa. Tegeeza byolese tebigendedde mu mbeera gye tukola ki gye tulimu. Abu Huraira radiyallahu anhu hadithi okugamba nti nabbi mu bye namuggyako sallallahu alaihi wasallam nina bye nabagamba nina bye nakola ki bye neesigaliza n'agamba nembalaga ku bye neesigaliza munzigyeko omumiro gwange. Tegeeza ayina byajja ku nabbi byalaba nti bino tebisobola kutegeerwa buli omu. Tegerekese kati naffe abawalimu mu mbeera gye tulina okuyitamu okuuma eddiini eno omanya abantu boolina okukola ki okwogereramu era ngenda boogereramu bigambo ki. Tegerekese era Allah tatugamba udu ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idhati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan. Bilhikma, hikma chichi bwebukugu kwogera ekigambo mu bantu abatuufu mu kiseera ekituufu n'ebigambo ebituufu. Ekiteeka Allah tugamba nti bwe tuba tukowoola abantu eri eddiini eno obusiraamu tubakowoole bilhikma na bukugu kumanya okwa waggulu walmaw'idhati alhasana. Nga tumaliriza ndowooza katwogere ahsan. Omaze okukekenulula n'ojjamu n'ogamba kati kino kyekikola ki kyekisinga. Salla ala rasulillah. Natumaliriza twana katambulira ntandisa okukowamu tunatandikirawo tunaba kyensembyayo adabu lhiwar. Abawalimu tulina okubeera n'empisa ebiseera ebisinga nga twogera ebigambo ebirimu okuwanyisiganya. Alhiwar ensonga eyo nkulu nnyo. Looza twakiraba mu mulundi guli ogusooka nabbi okugamba abasajja Abakuraishi abaali baganye okukkiriza obubaka bwe. Nabbi obagamba wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Tegeeza nabbi yateekawo neutral ground. Fenna kati tuli wamu ti wa inna au iyyakum nti nze
oba mmwe la ala hudan au fi dhalalin mubin. Ebigambo byangendo bagamba biyinza okubeera ku mazima oba obuki. Naye nabbi asobola okwogera obuki obubuze. Kitegeeza nabbi yali alina kyatuyigiriza. Nti ogenda kwogera n'omuntu leka kumala mukasukira n'omugamba byonna byeyogera biki bifu. Kitegeeza ebigambo ebyagenda okwogera omaze obbiiwa mu ki amazzi. Kati bwe kijjira mu mbeera nti tulina bannaffe be twagaliza okuyingira obuki obusiraamu, toyinza kujja ku muntu gw'okowoola eri obusiraamu n'agamba nti nze maama wange ne taata wange baafa si basiraamu, n'omugamba kati abo nkuza muliro. Omusajja okyamuwa omutima gugonde, omugamba nti maama wo ne taata wo baafuuka dda enku z'omuliro. Era bw'abaamu akasungira nange gambeere lwakusatu nga neegatte ku taata. Oba kati waliwo ebigambo ebibateranga okwogera nti oyina swala yakibukyanga osala toyina swala ng'amaze okutunda wansi. Naye omuntu gwogamba muswala ze ayinamu kabliya, ayinamu baadiya, ayinamu salatu layili, gwe gy'otasobola nakukola ki. Kakitegeeza omuntu n'owoba oyagala mujja ku kyaliko omaze okukola ki? Omunafuya, omaze omufaananya obubi, omaze omufaananya obuki. Era bw'ojja omugamba owaye kale sigaze ebibyo nange nkole ki, nange nsigaze ebyange. Adabul hiwaaru yeetaagisiza ddala naddala mufe abaki abawalimu. Kuba mu busiraamu ebintu ebiyina qawlan wahida bye bitini. Ebintu ebiyina ekigambo ekimu kikino tekirina kyakubiri bye biki bye bitini. Ngero ebigambo ebiriko al ijma' okwegatta kw'abantu ne beegatta ne bagamba kino bye biki bye bitini. Kakitegeeza ebisinga obungi ojja kuwulirayo ono ayogedde n'ono akoze eki. Mazima mangi abantu naddala mu Uganda yattu eno abantu nga bamaze ebbanga nga baagaba kweka. Ne subhanallah Mungu ono akyaliseewo ensi ye amazima ne gakola ki ne gavaayo ate nga n'embitabu munange gakola ki gyegali. Naye olw'okuba gazze gabikibwako gazze gafutyankibwa abantu n'agamba ebyo tebikola ki tebiriiyo. Oli n'agamba gyebiri naye nga si yabyeyogeredde wabula agambye kino gundi yeyakyogera kino gundi yeyakyogera n'akola bukozi nakli n'atuusa butuusa ebyo byakoze eki ebyayogerwa. Kati so abawalimu bwe tunaaba nga tetulina mpisa bwesimbu mu kuwaanyisiganya ebigambo, kitegeeza eddiini ya Mungu eno tetugenda gikuuma kimala, tugenda gifaananya bubi eri abo bannaffe abatakkiriza nga bwe tukola ki bwe tukkiriza. Era bw'ojja okugamba nti buli kaseera muba mukola ki mukaayana. Sheikh ono ajja kunjulira emisiri ffe gye twasomera waliyo ebibinja by'abasiraamu ndowooza ebisukka n'ebikumi 200. Wano Uganda tuleka tulina ebinja nga by'abantu 5. Era obiraba nnyo mu sizoni ng'amawuledi ng'ago n'olaba bano baki bano baki bano baki bano baki bano baki. Naye omuwali mutayimirira ku kituuti n'avumirira bagundi
goboti bwe walaba era bwoti bwe wategeera nange bwenti bwe nalaba era bwenti bwe nakola ki bwe nategeera banga buli omala ng'oyagala okako omuntu ku kikyo ng'ate tokoze empisa mikisa mitini nnyo omuntu oyo gw'oyagala okutegeera ekyo ky'oyagala akole ki. Nsaba Allah ya Rabbi omulungi atukuume atusinkanye omulundi omulala nga tukyali bakkiriza atwongere okumanya n'okutegeera ate era atugase n'ebyo byaba tutegeezezza. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.